mu katambi kano nkulaga omuvubuka ng'amannya ye Nicholas Ssebwato yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 18 Julayi wa 1909 mu disitulikiti ey'e Masaka. Agamba nti mu kukula kwe tebyabanga byamannyiwenu wadde nga y'omu ku baalina essuubi nti naye bwe katali giri erizaala enduusi. Yafungiza era bwe yakimanya nti obuzira bw'omukopi kuba kwekolera, naye wano mu ggwanga byonna yali mbyakwepamparika ng'omunafu alima asalira. Bw'atyo yasikirizibwa okwolekera ku kyondo kya Buwarabu n'essuubi nti osanga gy'anajja ekigulira Magala eddiba. Agamba nti eyo bwe kyatuukayo obulamu bwakyukamuko nga kati yaddeko ng'omubi omweru, nti agezezzaako okukola obutaweera era wanaakubira enkyukira okudda okwabo bwe naye ng'asobola okubaako kye yeebangirawo. Olwo myaka gy'obukadde aleke kudda mu bya ssenga avuddemu ngazzeemu ng'edda mu kibondo. Nze Jamii Radio Uganda.